kati abo balwanira isibe nga balwana wetufunira gundi kuba ndaba odi Kampala wabasiraamu kibuli yo bizze byakati ebyo kwegamba bwe balwana abasiraamu nga babazzeeyo babajeeko emundu nebagamba nti mujje e Kampala mwe mugenda okufuga kumbe eno Kapereruga alina pulaani ndala buli eyajjanga nga bamwetolooza ab'amagye 6 nga bamujjako emundu nga bamugamba nti ekkubo gy'obodda Butambala lindako apa prisona Butambala gye basibiranga abasiraamu yeyo lyali ekkomera lyabwe apa prisoni abasiraamu nga bangi obudde buno ate si kyekyokka ab'ebika byonna ebiri mu Buganda nogamba nti bano lindako amma Butambala yonna erimu abasiraamu bayitirivu naye ate bonna si ba kika kimu kubanga Obwakabaka bwesigamye ku bika 62 kati ebika byonna mwalimu omusiraamu ebika byonna mu Buganda ataano mu 2 byalimu buli abasiraamu yes kakati omuzungu kye yakola kwe kuddira Buganda n'agiyabuluza amaanyi gaayo abasiraamu bali eno abawangudde wano wasigaddewo baprotestant n'abakristaayo abakristaayo n'abakatoliki nina jjajja wange Butambala bamuyita namwandu wajjajja wange Bomboka Butambala awo bwe bwetyo era kyovulaba bo bennyini ebika gye biri bafumbiraganwa nabuuza Omuganda omu nti lwaki Butambala ejjudde basiraamu ate ab'ebika byonna ng'ate nedda fe abaasoma ebitabo netwebetegereza lwakubanga bali mu kuwangula Kalema bawangula establishment eya Buganda yonna nebika byonna byalimu kakati ne balyoka baleetawo tebaleetawo kuba kakati yalina contradiction abasiraamu bavuddemu bagenze Butambala ali mu Buganda basigaddewo bakatuliki n'abaprotestant abali n'emmundu era Kapere oyo n'agamba n'asala amagezi n'abuuza emmundu 4 ku bakatuliki yabuze emmundu 4 ez'abakatuliki n'alyoka abagamba nti abaprotestant be bazibabbyeko nga baagala kubatta abakatuliki be balina amaanyi nejje n'emmundu ezisinga within a short time abakatuliki bonna ne beeyuwa e Rubaga wano nesigalawo akabondo akaba protestant emengo ne bewaga nti tulina okugira ki buli bwe tugamba okutumalawo tugende tubumalawo bonna olwono Lugadi ali awo ku Kampala mukadde awali omuzigiti yes bwe singa gwe otutte kamera yange n'okuba amaserengeta ga Rubaga n'okuba n'amaserengeta gaki ojja bino byenkubuulira ojja kubigatta ekikko ekiri awo wonna kino kya Rubaga kino kya Mmengo kabuta bw'Emmengo abaprotestant beeyawulamu ne basigala eri bano abakatuliki bonna batuddemu okukyankalana nabo ne badda eno ne bagamba ne beegungumba nti tugende tubumalawo buli kumpe Kapere ali wano Kampala waduumirira
bakkirira bwe bati abakatoliki ategese emmundu nnya ezaali zisinga ezaali zisinga amaanyi ez'omulembe ogwo ye sabasaba ow'omulembe ogwo guno omudumu guli eno ku maserengeta ga Lubaga guno aguteese ku maserengeta gaki ga Mengo emidumu ebiri giri wakati mu kisenyisenyi awo kakati bali baduumirwa nti mugende mumale buli bwe bagwayo bwe bati nga bagenda kukuka wansi mu kinankani nakuba omuzinga ogweno emabega ne baba nga tebakyaddayo kakati bawaliriza nnyo bagende mu kiko bambuke nakuba ogweyo nebakoma mu makati gino emizinga ebiri negisasa amagye g'Abakatuliki gonna kalinga afaaki ayagala kufuka bwotoyawulayawula bantu oyinza okubafuka wamala bakuba olwo kakati bwamala okubakuba n'alyoka addira ejjeeri ery'abanubbi lyajja nalyo n'agamba nti mugende mutte abo abatofudde bulungi mubanyageko nemmundu zireete kyajinga olwamala okukola ekyo n'alangirira nti mmwe abakaprotestanti muwangudde olutalo abali Mengo mugende mu Lwansankinge kampu y'Abakatuliki nga beetika nga balowooza nti be bawangudde kumbe kapere yabakoleredde kakati awo omwo mwe yajja 1000 olwateesa ne baleeta ne bakisinjiri kubanga amaanyi gaabwe gawedde okujjako kusaidia Abakatuliki ne bajja n'ataano 1000 ba Protestant batuula ku mmeeza bateese ne bakola endagaano y'olwenda endagaano y'olwenda olwo eddidde emaze okumirawo obuyinza bwa Buganda kati agenda afunyeyo bupupeti bwabakola nabwo endagaano kyayogera kye bakkiriza kyekyo era nga bagamba nti kakati okuva olwaleero kabaka ajja kubanga mu Protestant mukikiriza nti kati amasasa gonna agawambiddwa ku Bunyoro nago tugafuule ga Buganda twawuzeemu administrative units 20 ge masaza 20 gowulira ennaku zino aga Ssaabasajja gasoka kuba 18 ne bagaba luna gali agabula age Bunyoro naye nga Bunyoro nkugambye yali etuukawa ku Lubigi Nansana eyo yonna Mubende yonna yali Bunyoro eno yonna Ekayunga bwe yali Bunyoro kasita oli akusingiza amaanyi kyayagala kyakukola kituufu article eyokubiri nti kati administrative units tukole 20 siga masaza 20 13 gajja kufugibwanga ba Protestant biri mu ndagaano 5 gajja kufugibwanga Bakatuliki sigadde wameka kubaba abayamba okugira ki okuvunuka olutalo olw'Abasiraamu abasama tebaba wako ate owanguddwe bali Butambala baba gye babasibira baali babawadde n'eggomba naye eti bano bwe bagugumakako
ne baagala okubanga bayinza okukyusa bamaze n'okurealizinga nti abanubbi abasirukale Lugade be yali nabo basiraamu abo babakwata negomba nayo ne bagijjako bano ne basigalira mu apa prizona yaabwe Butambala yensonga lwaki kati Buganda yabetentwa era toyinza kusiŋŋaana Baganda bali awo tukitegedde lwaki kabaka abeera mu Protestant ekyo nso abantu bonna bakitegedde ate si kyekyo kyokka naye bagamba nti ateekwa okuba omuprotesitanti ng'ate mwana wa mpeta agattiddwa ennamirembe mwekiri mu ndagaano naye olw'okuba mmwe temubisoma muli awo fendoganda ya Lwenda yensonga lwaki kabaka bamugattira namirembe era yensonga lwaki Muteesa yasikira obwakabaka Anoti Mawanda Chwagwa yali ayagala ne baleeta akaana ka myaka 14 kagamba nti ono yasikidde obwakabaka bano abaali abantu baabwe ne babagamba nti mwe mujja okubuuza ne bagamba kumala myaka 30 mwe mubadde mulwana wano omuzungu yawabuka bano gurupu ye gyafuga nayo emyaka 30 bali mu kintu bebasalawo ekyenkomerero kakati bwa ekyo nga ekiwedde ne bagamba nti Buganda olowooza kakati yenkanamu erimu square miles nga mmeka kifaana okuba nga 108 kakati mmwe abali wano mu lukiiko buli omu atwaleko square mile omwemu nankani nga 10 eludda wali ezo kigeze square miles 10 bazigabanye luna kanana kuba bali square bali 10 ne bagabana half emera akenda kakati ne kakabaka kuba kali kato nako ne bakawaako 305 kati kabaka yali Ssabataka ng'akuumira ettaka lyonna Abaganda bonna kati bamuwaddeko olaba gali ettaka ly'owulira nto lya Ssaabasajja bali mwakuuma kuumira Baganda ate ng'akuuma yali yakuuma ettaka lyonna lyali liri ng'alikuumira Baganda custodian wa Baganda nga si ye Ssabataka naye ne bamuwadde erirye kakati bamuwaddeko olaba omuzungu bwasala kapere kakati nga abaddira abakungu abamu abakatuliki nga nabo babawaako ogubinja mailo square mailo 9 mu 2 oba 1 n'Abaprotestant nabo bafunako abalangira abakulu bonna n'embogo bamuwaddeko mailo 26 nti ezizize n'abagobirizi be abagobirizi bwe banoonya ennyo ne bagamba nti n'ettaka ly'Abasiraamu eryaffe n'agenda mu kooti nemugamba nti lino lyali lyabwe Abasiraamu tebalina ttaka kubanga baali concord akati awo wava entabwe eya Buganda obutaba wamu eya Buganda
kubanga suspectinga buli omu bonna na bonna buli omu abeera bano abakatuliki n'abaprotestant balina mission eyaabwe eyabakungakunga abaprotestant be baali abalangira omuzungu be yafuga nabo era be yakozesa okuwamba Uganda yonna. nali nsomako mu kitabo kyo kyewawandiika ekya Uganda the crisis of confidence waliwo wagambira nti nno kabaka bamuwa ekitiibwa ekiri empute ekyebyoya ndera wekaseera keeko kekamukeeko kabaka bamwera ekitiibwa ekya resilience tekina kye kitegeeza atya kitegeeza ki kivunule mu Luganda resilience kijuvujjuvu kivunule mu Luganda haisi ali bwe waggulu highness yes highness ali waggulu ennyo ffe tumanyi Ssaabasajja kabaka ate oba kabaka ebeerayo omulala naye kati ono bamufunza nnyo kyali kyakuguumaaza kwegamba obwakabaka bwe ne babukyusakyusa bwe bamutegekera ekibuya okusoma yasomera na Bungereza bwe yali eri ne bamufuula omusirikale guard owa Queen n'abakyala wali owuliddeko nti kabaka ayinza okuba omuggazi wa kabaka munne kwegamba ekintu kyavaayo dda naye ffe abategeera tumanye nti byoya byanso kwabadde nkyewuunya ninga nti kakati awo tumaze okukitegeera ekyo kirungi nnyo waddewo gundi obadde nga abasiraamu lwaki bali nnyo eri lwaki kabaka agattibwa Namirembe lwaki anakuba mukristaayo bati nkitegedde kakati olwo mmwe mukomawo ddi mu Uganda kakati tumaze okukola okusoma byonna tujjudde emitwe gyaffe gitamidde tulina okugoba abazungu tulyoke tugire ki bwe tutunuulira Uganda nga bwe yali eyimiridde of course kwe tusookera kusoma abasome benkanawa ogenda okwesiŋŋana nga mu Uganda mulimu 50,000 ezina olevo 50,000 zokka nga abalina diguri bali 103 mu Uganda yonna mu mwaka ki 62 103 degrees mu Uganda naye nga abo ne bwe bajja okujjuza kubeera ba assistant b'abazungu tebamalawo kubanga abazungu baali 1,000,800 musajja 1,000,908 bali bangi kakati netugamba nti kakati obuona tugamba okusomesa tulituuka ddi ku half that group nga batufuze okumala emyaka 15 obusungu ne tuva nabwo kubana graduates 1,300 nga kuliko abasiraamu Abu Mayanja nange muli babiri abasiraamu mwekka abalina degree Uganda kakati olwo abalala balivaayo otya wetuzuulira nti bano babawanga sente bagire naye ate nezibaabawa tezisobola kubusitinga ate bali abakatuliki bo bali ku busungu bwabwe obwabajja mu final settlement of Buganda baagala ng'omuzungu bw'amaze okutegeka nti agenda kuba one man one vote bali baddayo mu bantu e Masaka, e Ssese, e Kyaggwe
ne bakola amasomero ne bakola buli kintu kyonna bebali n'amalwaliro nga babaza nti kasita omuzungu agamba nti agenda ffe tujja kwesimbawo bali tubajje mu buyinza awo waali olutalo bali omuzungu yabateeka mu buyinza bano foosi y'abakatuliki esobola threatening okubajjamu awo negubula asala bali ab'Emmengo ne basala amagezi basitakange ne bakola kabaka yekka ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye kiri wano kitengejja oli yabakozesa kwogala kubamenya abakozese okuwamba Uganda yonna kati awambye Uganda yonna obuyinza buli Mmengo buli Entebbe era bwe twagiteetinga nti twagala kwefuga tugamba abali mu Uganda yonna bano bagamba nti era ffe twayita omuzungu era ffe tuteeka okubeera waku argument ezaali ziganye Buganda okwegatta ku Buganda. Kati olubasalawo ki ekyenkomeredde? Ekyenkomeredde amagezi gaffe ne tujja wano Kakonke yegatta n'Abu Mayanja n'Obote ne bagamba nti wano wetutandikira kakati ate Abu bamunyaze bamututte okulwanirira Mmengo bano basigadde babiri naye amagezi tugayisa mu Kakonge kuba tuli organized tofaayo anti yabadde naffe mu kutandika therefore amagezi getuliko si gaffe gaffenna natugamba nti kakati mu lukiiko olulejjuko olujja kufuuka palamenti bani abalimu bano nabo olwawulira nti Uganda esobola okwefuga nabo ne beekolamu ekibiina Uganda People's Union. Katulaba ebiri awo tulaba kabaka yekka tuli mu Uganda People's Union ekoleddwa ababadde balondeddwa from the districts nga bali mu parliament. UNDC eri mu bantu naye abajogerera bali babiri omu gwe bafudde okuva erango naye omuzungu yalemwa kabaka se yalemesa wano okulonda mu Buganda musaazi ne bamutemako amagulu nga talina jadda ate anayimirirawa n'agamba munne owerango eyali deputy we Yekosafaati Enguru nti wiyimirirawo ojje toharasinga abazungu bano ne bagamba nti wakiri ofundako n'asomyeko naye ono ono tajja kutulisa nanga nagira ki balaba ono nomination day ne basiba Yekosafaati Enguru ne bamuteekako ebijingirire ye first rigging of election ey'abazungu olwo ne baleeta Obote eyali agudde e Makerere ali Nairobi naye ali yeekunja ne ba Kenyatta ne ba Tom Mboya nti oyo wakiri ajjiwa kubanga aliko ebbala tajja kusobola kutwogerera nnyo akati ye olwokubanga Obote yali mugezi nnyo
era yalowooza nti si mugezi yagwa mu mitego gye. Kaakati n'ategeera nti owange nfunye omukisa. Kaakati abalango okujjako nga nvumye abazungu bano tebajja kumatira nti nze ndi mutuufu era bajja kubanga bakyalowooza omukulembeze waabwe. Kati bwe yadda wano nga yasinga okuvumirira abazungu ne mu palimenti mu legiko bano ne bagamba nti wamma oli mutuufu kubanga bo babasomesa nti eyasoma teyereega nnyo ku muzungu. Olinga wesanga atasoma. Kakati oyo ne bamulonda nti gojja okutwogererangawo olwo bamuwadde obukulu. Is the spokesman of the African elected members mu legiko. Kakonge oyo azina amagezi gaffe gonna nagamba nti yatukubira nti owange oboti nankani abo bamututte naye kakati ffe tuli awo tugenda mu maaso. Ffe netugamba nti kasitanga yaliwo mu kutandika ekintu ekyo ekintu tekikyali kyammwe. Kakati tusala magezi kufuna abantu bamemba abali mu legiko abakozeemu ekibiina Uganda People's Union. Ne bayita olukiiko. Kakonge n'abeera omwogezi n'abagamba nti mwenna nga bwe mbalaba wano muli baprotestanti kubanga bwe butiba bwe bayitamu. Kakati mutunulire ebweru omuzungu agenda kugira ki bwanaava muno tajja kubuyinza kubukwasa mmwe wano mu kyemba, naye agambye nti ajja kuta abantu balonde. Kakati mmwe mulina kyansi kubali abakatuliki ababadde bafiirwa omukisa okwetaba mu buyinza emyaka 7 ey'emabega bagenda okutunulako nga dipi egumire. Nebagamba nti wamma ng'otubulidde ng'omuntu agira ki akuba ensaasi omanye nga ayagala okukufuna. Akagamba nti kati nja kujjako byonna biri mu ngalo zange. Kakonge kye yabagamba okutunula nga bonna batangaala. Nagamba nti kiki kati tukole ki? Ne bajja nze nina solution. Gwe mwegate naffe mwe muli Uganda People's Union. Ffe tuli UNC. Uganda ne Uganda AUU. Mu people mugirete wano mu dropping national congress. Kakati congress ne union tutwale to JOP you eri common people omubadde Uganda People's Union and people esigadde muju contributinze kati naffe mutulekere congress nga tukola UPC nga kibiina kijja Uganda People's Congress. Awo tufuuse naffe bakagezi munnyo bakapere eri abantu bammwe abantu babiri kati ogenda okugira ng'aga nti
ono yabadde atwogerera era yasobola okwogera ffe ebintu tusobola kuyisa mu kamwa ng'abaasoma abeere president gwe nga bwoleesa ekiragiro kino bwebeera secretary general kakati ngaensi bagituteera ffe tulina eddoboozi mu palamenti batutadde okugenda mu bantu nga Gandhi okukumaakuma ekibinja nga kakati nga mu 61 omuzungu agezaako okulaba oba yali atugezeza nti tetusobola kugira ki tetusobola kuyunitinga ng'era Buganda egaana okwetaba mu kulonda DP kubanga y'Abakatuliki bo bwe babagoba mu buyinza waliwo okulowooza battabusi kakati obanga Abaganda bugende gurupu ye Buganda Protestant yeganye ffe tugende twetabe mu kulonda era ne beetabamu ebifo byonna 17 ne babiwangwa ne beesimbawo awalala bafunanga akalulu kamu awalala 2 awalala 17 awalala baddanga kyere nedda nga teri abavuganyiza kakati okugenda okugatta nga DP beyafuna ebweru dabana abekyere bebadodotingira nga bafuna ababaka 43 nga ffe tulina 37 ffe tetwakontestinga mu Buganda oba twategeera nti abantu bwe baba tebategedde gyogenda tobawaliriza okujjako nga bategedde era twaflotinga omuntu omu yekka mu Buganda ye John Kakonge twamuteeka mu constituency ey'Ekawolo kubanga twali tugimanyi nti Ekawolo abasingamu mu bikajja omu balugwala era bwe twagala okuwonya okubanga be baddu abalimira bana sukaali era nayitamu yeyekka eyayitamu wano mu Buganda Kakonge kati ne tulyoka tuddamu ono Kiwanuka n'atandika okuwulira obuyinza Beni n'agamba nti kati mumaze okutestinga eno ye internal government kati mwamuke mutuwe obuyinza ffe tukati tumaze ffe ne tugamba nti no ekintu kyonna ekitali mu bantu bonna it's not lasting kakati Buganda yonna ya demonstratinga nti terina tewagira gavumenti eno naye okuddira gavumenti eyo n'ogamba nti ejjeri opposite so much n'ogamba nti gyogenda okukwasa independence obanga tubanga twetemedde akabazi kubanga tujja kuteekawo ensi etandika okubleedinga on the day of independence n'olwekyo twetaaga okufunayo okulonda okulala okunaaleeta mu Buganda awo ne batandika okukola kabaka yekka netogamba nti kakati mmwe mukontestinge n'Abakatuliki bamu ffe tetujja kwetaba mu kulonda
mu Buganda naye ffe tujja kwesiba ebweru mwe mulonde butereevu abantu abanyakiikirira abantu emengo kakati olukiiko lutuule mulonde ababaka bammwe 21 abakiikirira Buganda kakati bwe munatuula tunakujeri netugattako abammwe tunabanga tulina majority ng'omuzungu tumugoba. That was 19 tugeze mu 61 62 ne bakkiriza formula yaffe ne tugikiriza ne tugenda mu election ffe twayongerako akalulu kamu kokka ne tufuna 38 DP of course teyafunayo n'omu kubanga ababaka b'Emmengo bonna tebalondayo n'omu abirimu bw'ogatta ku 38 twali tulina absolute majority ne tulyoka twagamba nti ku 9 October mwamuke Uganda step emune netujimala tebali bazibu nabo ne bamuka Uganda byalinga ebintu bibazito eredi ensi efunye obwetwaze awo wenyini wetuli kitegeeza ali bavuddemu kati tugenze mu independence Uganda efunye obwetwaze Uganda efuna obwetwaze kati mwe babasasula butya kozi mwe abalwanirira ekintu kino okuva emabega luli ffe omanyi tulinga Gandhi tetwalwanirira kufunamu wali mutima gwa ggwanga kakati bwe tufuna okuwetwaze ate mu nnaku ntono bano abali mu buyinza ne batutya kubanga ffe twalina amagezi ago gonna Kapere Rugwa yalina amagezi agadisimantullinga Buganda kati ffe tuze n'amagezi agazaawo amaanyi ga Uganda kakati bano ne batutya nnyo ne bagamba nti abaana bano olaba bakoze ekitasoboka bwe tunaabaleka mu bifo byabwe naffe bajja kutujjako nga bwe baagala kubanga twali tukoze branchi zaffe tutambudde mu bantu abantu bonna bamaze okutegeera nti obuyinza buli mubo kati yabakolera ki olwo omukulembeze yaddako yasooka kulwanyisa Kakonge ng'alowooza nti Kakonge kasita amuggyako ffe tetujja kubaako kakati twali tukola tulina annual conference buli mwaka naye nalindiira emyaka 3 ng'abantu betwategeka tebayinza kukkiriza tuusa lwe twagenda n'ategeka eggulu ne tubaayo n'olukiiko n'alyoka yagenda okulaba nga okusuggestinga Kakonge okumuggyako nga tekisoboka olwo n'aviirayo ddala n'alwikinga ng'ayagala ebiyingira abe secretary general nga gwalowooza nti gwanaakozesa twalwana nnyo netugamba nti abantu Katonda atuwadde okulaga nti bano batulwanisa bwereere tumulagire ddala nti kyaliko nekiyagenda byanjawulo netulwana netukomawo era netulwana okutuusa kubanga ye Obote yali akoze olugwe ne Muteesa nti ye Abaganda ajja kuba manejinga ffe tubeere bweru waki tubeere operational bweru wa Buganda
tugamba nti kino kiri Uganda People's Congress ekibiina eky'ebyobufuzi ekigatta bannayuganda bonna n'abaganda bateekwa okubeeramu. Lubidandi n'afuuka omwo n'afuuka ekizibu anti kakati agambye nti abaganda tebajja kusibirwa manju kubabegerako balina okutuuka ku lujjuliro ng'ate bazze butereevu nga tebayise mwengo abo okutuusa lwekyo byatuuka ku nnyoge Obote naye era n'akozesa obuyinza bwe agamba nti mbagobye mu kibiina naye otugoba otya gwe wakotondawo ekibiina ffe twakola amateeka oli bw'abazizza omusango waliwo kooti zitwateeka olina okuwaaba mu assemblies entuufu naye tobeeraawo n'ogamba nti naawe ofuuse kabaka olagira bulagiri ati abagoba mugenda wa atugoba ensi aba atugobyemu anti bagobe mu ggwanga lyammwe mufuuse balabe baggwanga si balabobote nabendowooze anti ensi yagitwala ensi si yagitwala olowooza Museveni yatwala Uganda ye president bw'abeera president ye fountain of honor bw'abeera fountain of honor wagamba fuluma kati mwobote yabagoba mwagenda wa mwekweka wammwe mu kyalo nedda twa withdrawing ne tugenda mu kibuga kyaffe ekyekatwe ekyabaddugavu katwe wano katwe wafoono ne mukolayo twakolayo amasomero ne tukolayo n'ekyapa ate ne tukolayo n'ebintu ebyagasa eggwanga musaawa eyo katuka tumanyonga ekibuga kyabaddugavu webokyera gundi scrap bakola eri amagezi gonna mwe mwabitandikawo ebyo twavugenda netubiteekamu n'amaanyi bamusa boda tobalaba musa bode University of Technology katwawo ate bani aba bagumya ffe twaliyo kali mutuse katwe tukoze tuyingiddewo awo ekizimbe Sapoba kyekyali the most structural building in the whole of Mengo municipality. Tuyise ku Kasuli, tuyise ku Muwanga, ekizimbe ebbanja liri awo nabo ligenda kubasuula. Netusola amagezi tugamba nti katuki mutukirize tukigule abamabanja bonna tubasasule tusigale nga banka banjafu mwayinanga sente amagezi twalina mangi kakati kyali nga kigenda kuba bankrupt kakati netugamba nti bwekigwa buli muntu bamusasulako obusente bwe bagize netugamba nti tufuna ababanja netufuna enkalala zaabwe gamba nti gwe obadde obanja emitwalo 2 naye bwekinaagwa tojja kufunawo n'ennusu kakati tulina ensimbi zaffe wano 13 zitwale nga bateera ekintu nabulala n'omulala nga tubamalayo bonna ababadde babanja nga tuzigaza banka nti kakati tuze new management kati tukole endagaano empya bwe tutyo nga tutandika kukola bwe tubasasula twatandika kukubirawo awo bwe twali twagala okukubira empapula n'ekyapa ky'ekibiina kati bani kozi ndaba muga mukuwe empapula kati mukola awo nyini mwafuna ebyuma bye mwateekoneko okuba empapula kakati waliwo ekyuma nga kifulumya African pilot naki nga
nga ne jobs buno obukola buli siiti naki ekyo kyaliwo Nassa Road gye tuyita Nassa ku Nassa kati Nassa bonna abaana baffe ffe twaba training bonna batwaba training babulako kuba ssente kati bagezi naye ffe twali basiru mama ndaba gye bava twabatandika netutegeera nti netubategeeza nti obwongo obubwo n'obwomuzungu n'obwomuyindi tewali njawulo kale osobola wano bwokola nakino nemubeerawo nga muli wamu osobola okukola kyemwagala so mutandika nga tukola ekyapa kyali kinene nnyo mwakiyita muti olwo Sapoba Bookshop Press Press yes nga era nga kyekyuma ekyokubiri mu Uganda yonna nga ng'ogyeko government printer wow kale nga tulina twatuusako n'abakozi 1,300 1,300 wow walinga bakola gavumenti ennambaawo era twagikola n'ebyetuukiririzaamu ne tubikola awo binga bibiwe muwakkiriza nga bakoleranga awo ebyo kwegamba twaddira abantu ba bulijjo ne tujja nabo mu kweyisa tewaaliwo njawulo naffe abakozi baffe bwe bajja twabengeejinga naye nga tetwawulawo nti ono ye manager ono ye director ono mupakasi bani bewalinga nabaawo betugamba tino bano figa zino zaali bidandisali bidandisali n'ekintu musoke twali basatu ate yesu okukyusa ensi eno baali nkomo mutandise Sapoba printing press butereevu nnyo mutandise mukuba kati ebintu mubitundawa nga tunoonya orders kati omwoyo gw'okununula eggwanga gwali gwafa twali twewogomyeyo bwewogomye nga tumanyi nti teri mbeera ey'olubeerera nga mubala kaki mwali mubala kaki olwo tubala nti to preserve okubeerawo ng'oli mulamu the first contribution mwekwekerawo bbanga lyenkanaki okuva mu 67 64 oba ono 65 yatugoba netulyoka tutandika okuddeeyo so omwamala bbanga ki okuva mu 65 nga muli mu Sapoba so nemugitwala paka bbanga kyawo okutuukiriza ddala Amini lwe yavaako netudda mu mainstream ate n'omulalo najja n'agamba nti eddagala ly'okuzaawo ensi eno lyagala tulikyuse ate netugenda naye mu nsiko before mulalo mwali ekitegeeza mwali mukyukidde ddala professionalism nga mufuuse bannamawulire byonna nga alo nze nasoma zoology kati ombuulira ebirala byonna mbimanyi mbisomye biki Amini yewajja teyabatawaanya nga tetulina magezi tulinga abaana abasiru mwakyukanga mutya mwali bakamiliyoni abasiru be batamanya wali musota naye ffe twamanya nti Amini waali ali dangerous netukola tactics ezimucontaininga zitya mwamwegattako no ate singa twegattako singa twafadda kati Amini bwavagira omulalo n'ayingirawo kakati kyetwakola ffe twali honest tetwagezaako okumulwanyisa nga ate tuli mu lujja lwe esalambwa toyinza kululumba mu lujja lwe ate n'oleeta mu tabu bwerikuluma bibyo kati omulala ajja n'okulwana kakasooka tuddeyo wali ffe ku tactics zetwakola
tweyawulamu Bedandi Sali eyali ng'ayagala nnyo emipiira yes netugamba nti bwegenda mu City Council otandike club ebiseera nga bayita KCC era tugiteeke ku mugusinji gwaffe era nze I am number 1 member of the KCC club football club naye ng'olowooza nti nnyinza okubeera member byali bye politics ndidda omubeerawo mutya ekitabajje mu bantu ng'ate noono tumanyi ayagala kintu kitamutawaanya naye ate nga ayinza okukiyimirirako bidani mutuma gira mu KCCA kati bwagenda mu KCCA abroading tiimu ey'abavubuka ebeere part of us tugende mu contest era twatwala tiimu ya Uganda up to the final of the African mwakirimu twakuba gana si yatukuba twakola erinnya ate mwali mulijeewo mwali mulijeewo naye okyali ku nsonga eyo abomupiira nga beeyagala nnyo nnyo obulamu bwa mirembe nnyo ba celebrity mwasobola muti okwekuuma obulamu bwammwe bano bonna baali part of us tiimu yaffe baana baffe tubayiriza byonna bwe balwala ffe tuba tulwadde ebibakolako ffe tubikolako kakati ne tuba community bidani musindise mupiira ezannyo gwogenzeewa nze omulimu gwange nga sirabika wali embega ndi 15 feet below the ground nze tegeka emirimu n'ebintu byonna sirabikako nenaggulu nzirayo ku ssaawa 8:09 ogwaddi gwekiro nga tukola ebisana n'ekiro ali kintu musoke oyo yali administrative secretary administrative manager nze nali financial manager Bedandi yali sales manager yanoonya emirimu bwagireeta netujja executing kati muyigira muti ebyo muddamu mutya switch eri okuddamu ne mugira ne muginayitinga kasita Amin yagwa bano ne batandika okweyogeza bani bali mu exile bonna teri bakuŋŋaana bukuŋŋaanyi olw'okubanga bwaliwo omukisa nti Tanzania ejja kujja ebaggireku Amin sabasaba oyo yabasanga wa sabasaba ye yatusanga ku Sapoba byamwe tebyayononeka emizinga tegyabakuba nedda ate tuli bakagezemu nnyo kintu musooka yali tumusindiseeyo before era yasikiriza Muwanga okwetaba mu lutalo Muwanga onafugako eggwanga lino namutwala e Tanzania Amini bamutwala Entyaji kati bwe bamutwala Entyaji nga kintu musoke alinako akakwate ne Muwanga n'olwekyo nga tasobola kumugira ki kumuwaayo na kumuvaamu kakati Bedandi Sali bwe twagamba nti kakati wetutuuse abantu tulina okugamba
tetujja kugenda mu kabonde kano amakumi 32 tunywezeeko oludda olumu awo tekijja kukola naye kati kyetuyinza okukola nga Amini avuddewo kwe kutandika omukutu ogw'olupapula weekly topic tudisikasinge bannayuganda badisikasingira omu ebintu byonna ebya Uganda kasita twatandika ekyo nga buli wiiki abantu boogera weekly topic mu luzungu anti abasinga okuleeta emidomo be basomako weekly topic olwo eri balwana bamututte bwe muwandiika ekigenda mu maaso mu nsi mu abantu tumobilizinga abantu nabano tubagamba nti ekkubo lyemukutte terijja kubatuusa tuba amazaako babawuliriza abantu nga batuwuliriza si bali naye abantu nga batuwuliriza nabo nga tulikulizemu n'abalala olina kurikulutinga osobola okuwera kati muweze enamba akati ne Museveni wajjidde bali awo bonna byayogera abalala tebabitegeera akatuusa before Museveni twafunawo Obote nalule lule bamujjako ne bateekako binaayisa ne bamujjako neku Muwanga n'abeerawo Muwanga bwagira n'aleeta Obote akati awo tukambira Museveni nti olutalo lwolina si lwa mundu naye lw'abayabufuzi n'olwekyo tutandika ekibiina nga twedistansinze okuva ku UPC okuva byeyakola nga era tetumanyi balina programu entuufu okujjako okutuuza mu bizinaka eno DP omusingi gwayo omufu tebalowooza sirowooza nga beerowooleza naboka kakati luli sikati ne kati kakati kakati ffe tukolewo akabiina gwobeere pulezidenti waako mukonvisinga Museveni akkiriza alina okukkiriza muntu ayagala kuwera n'ebirowoozo ebimuyamba kakati nga tukola UPM ye nga tumufuula UPM kyeki Uganda People's Congress Uganda Patriotic Uganda Patriotic Movement gali gwanga lyabwe gwanga nga Bidandi ngabeera Secretary General nze nga mbeera Treasurer nga banaayisa abo tubateekamu ba Vice Chairman bakibiki bakyangomakyo nga tuwera UPM kakati wetuwera nga tukola ki nga tugamba nti tetujja kwetaba kugenda mu UPC kubulirayo oba kugenda mu DP kubanga it's a blind force kakati fwe nga tukola ka manifesto kaffe kalungi naye nga tubagamba nti Obote nga bwe tumumanyi ne mukazi we yekka bw'abanga yamuwadde akalulu forces eziriwo nti ajja kujja abafuke naye ffe twagadde kubalabula nti eyo gye mugenda mukoera bwereere nga bagamba nti kyemwogera kituufu
naye nga muluddewo okujja okutuba nti ate twalizeemu nga munzikiza nga twakajja nga tutambuza akandi meseji yaffe nti naye ffe nga bwe tumanyi nti omusajja ono wadde munaakuba obululu ne bubyega ne bubooga temujja kumuwangula era nga twegenda nga naffe twesimbawo nga batusinga nga UPM mukuwa president no members of parliament okay mwasindika bani nankani ani Museveni yesimbawo nekuteesa nga bayisimbiddewo ewaabwe enyabusozi era nankaninde bamusinga Museveni wakuba akalulu nange nesimbawo eganga nene bakuba wangwe bankuba bwetutyo mutandikola okwesimbawo nazo okufiiringa kati olwono ekigendererwa kyaffe si kuwangula naye kubunyisa njiri yaffe batutegeere era olwono bwetuwa n'ekiragiro n'okulangirira nti ono tumanyi nti agenda kubba bululu naye kasita bubba bepa tugenda mu nsiko okumulwanyiza wali bwalangirira dda kireka kyali kigendererwa kyammwe kyali kigendererwa kyammwe kugenda mu nsiko omulaalo amaze okutumateza nti ekintu kino okujja Uganda eno mu ddubi tulina kuddayo bannannyini mu buyinza tubakolemu ejje basaseewo bino byonna ebiriwo tutandika obulamu obumpya awo wenyini nga mugenze mu nsiko awo njagala tuwumuliremu katonotono olunaku olwaleero yes omungi tukwagala nnyo nyiddala kuba nti munnange tubadde ffenna tukyali ffenna tufuna nate ebyafaayo byonna byonna bibadde tomanyi akaseera kano butaze kubanga bitegeera